kituufu empapula tuziyina buli kimu ekikwatagana na wantu wano tukirina tumazewo emyaka gisoba 2 wano kano katale kagenze kujja wano nga ffe weetuli ng'abanannyini wano so tetumanyi amanyi gye bagajje okujja n'omenya ebintu by'omuntu nga tewalina court order so ffe baradi road abasamo ssente wano tuli benyami tuseke tuyisizza buli kubanga tufiiriza ebintu byaffe bingi ate nga tetumanyi kituufu ebintu bazze wano kuyiwa wano poliisi tugobaganya ebina tetumanyi kubanga n'omusango giri mu kooti abukeeke wano Busega kuba batumenye nga tetwetegese bulungi kuba tubadde tukyagenda mu kooti nga tumanyi tulinayo essuubi ery'okusasula naye baleka waliwo eyatuliddemu olukwe babantu bonga bo naye nze nga Kasanzi babategeezezza ebyo basule ndi wano ku katale wenyini ne mukwano gwe waali gwembadde njagala ebintu byaffe byonna byonoonese tetulina kyakukola tetulina wetubiteeka bannange mutusaasire mutuyambe enyigiriza nnyo omuntu wawansi yabe waggulu babakwana naye gwatandika engamuvayo oba wakavayo wakatereranga oba wakavayo wakatereranga tandikirewa tuli basinga emaaza naye twebesezza Busega abaana bakagende bafe enjala agabira bagagga abaavu n'abeerabira Nabbanja twamukoowa tatawaanira ddala kujja Busega nze kyemmanyi nti Nabbanja mukazi muzadde ate mukyala muganda teyandituyisizza bubi nga ffe bannamwandu twafiirwa dde abasajja ffe tuli basinga omaaza kumirira ekikola gavumenti kyekoze ekyobutassa kitiibwa mu ssemateeka ne kooti ate nga yeziteekawo kubanga omusango twaguteeka mu kooti kooti negaa nti ennaku z'omwezi nga 21 omwezi guno egenda kubanga ewa ensala yaayo ku bantu bano oba babakompasetinga oba babalekawo kubanga ze zaali options 2 abantu abo nga tebaalemerawo naye ennaku zibadde tezinnaba nakuggwayo yo neereeta bikubeeda n'emenya abantu ng'ebintu byabwe mu ebiri omwo n'ebyonoona sobe onategeeza RCC nti banka ez'enjawulo zasinga abantu basingayo RCC omutegeeza tutandulaka nemutegeeza nti basingayo ne PS takimutegeeza awala ku gavumenti nti abantu basingayo endagaano zaabwe mu banka era nga basuse n'emyaka 10 bakola ki abasingawo agambye batambulira ku biragiro bya Prime Minister kyesitamanyi oba ye Prime Minister oba yaali waggulu w'amateeka mubuuziza etteeka oba akawaayiro ke bagoberedde mu kumenya abantu bano oba lw'enteekateeka yonna ey'okubasasula ate nga mpuliddemu kuno okuwanjaga mu bantu nti abamu baggyibwako ssente mu kusooka nti babeere nga tebamenyebwa n'amateeka ngenda kukozesa amakubo gonna agali mu mateeka okusookera ddala okuyamba abantu bano okusookera ddala tulina omusango guli mu kooti twagala tulabe kyekigenda okufuuka ku musango guno oluvannyuma lw'okuba nti ate bamaze oledde abantu okumenyebwa